sallallahu alayhi wasallam. Tukwaniriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gaggadde yonna gy'osinzidde okutulaba. Akawungezi k'olwaleero tulina omu ku bakaawonawo Seeka waffe Sheikh Muhammad Mutumba ng'agenda tuwa mu bumpimpi ebibadde gy'avudde e Khartoum. Tujjukira nti omwezi oguwedde waabalukawo okulwanagana wakati w'ebitongole bibiri eby'amagye, Military Force saako ne Rapid Support Force okuva mu Sudan ey'omumambuka, nga bonna balwanira obuyinza. Ani ateekeddwa okukulembera, ani ateekeddwa okubeera in charge. Nga bwe tumanyi nti abakulembeze abamu ateekawo eggye ezzibizi oba oliawo erinaamukuumira mu ntebe. Kale nno bano baafunyemu obutakkaanya nga beebuuza amaanyi ani alina. Amasasi ne gatandika okwesooza mu kibuga, abantu ne batandika okwekweka, abantu ne batandika okudduka. Kale nno Seeka mu mbeera eyo gye yabadde oluvannyuma lw'okuba nti baali bagenda okukola umura mu kibuga Makka. Seeka kuli kale gy'ovudde? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tukwaniriza Seeka waffe. Amina Steve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenna abatulaba n'abawuliriza twava wano nga tugenda kukola mukulu ennaku 10 ensembe za Ramadan. Twasimbuka ennaku z'omwezi 14 13 nga tugenda ku nsonga ya umra. Nga mugenzi okukola umra mwezi gwa Ramadan. Linahtamiru twetoole Kaaba tugende ku saayi tusobole okulinda itikaafu. Naam. Ennaku 10 ensembe y'omwezi gwa Ramadan. Naam. Twatambulira mu gurupu gye bali bayita, twagenda mu kibiina ekiyitibwa Al-Shawal Hajj and Umrah Service. Naam. Nali omu ku bakulembeze abakulemberamu abantu 19 abali mu kikoosi mwe nali ewa gurupu mwe nali ntambulira. Naam. Allah yatusaasira tuva wano tugenda n'abalamazi. Abdi turidu, omuddu ayagala ne Allah n'abaako bye yayagala. Naam. Naye nga tugenda ennaku 10 esembayo eniya ze tutadde twali ennyonyi eyitibwa ya Taruku. Ya Taruku. Kampuni eri mu Sudan ya muntu naye nga bagiyita Taruku. Erina ennyonyi zaayo zigwa ku kisaawe Entebbe, Jidda ne zifulookinga ensi yonna. Ennyonyi etutwala okutujja wano tutuukira mu Khartoum, twatuukawo kawungeezi. Kyateekebe ino ogenda ke Khartoum ng'evudde wano? Ennyonyi ebanga eva mu nsi gundi erina kutuuka mu nsi gundi mweva. Teeka lya nnyonyi mu nsi yonna. Kati ng'eba egenze kukolayo ki? Kukima balala yeyongereyo? Stop over yayo ebina kubeera awo. For example, yokuŋŋanya abasaabaze bino beereese neno beereese ebayiwaawo ne ziwanyisa ennyonyi nti bano batwalire ino. Ate abennyonyi baba ne hoteeri. Kati ffe baali balina ku tikiti yaffe ng'esoma tujja kusula mu Khartoum. Ekiro kimu ku makya tusimbule tugende Jidda. Tewabaawo nnyonyi zigenda direct? Ennyonyi eyinza ogenda direct eteeka kubeera nga butereevu ya nsi eyo. For example, Uganda Airline egenda direct paka Jidda. Kubanga terina omukwano gwa terina nsi weyinza kuyimirira. Kati Egypt oba olinye Egypt ekutwala Cairo. Oba olinye etwala weva Cairo ogende Jidda. Oba olinye Ethiopia ekutwala Addis Ababa mu nsi yayo n'emala okuwummulamu ne bakuteeka ku nnyonyi endala. Oba olinye Emirates ne Dubai era ekutwala Dubai ne bakuteeka mu nnyonyi endala egenda Jidda. Kati bwebityo bitambula. Kati Seeka mutuuke Khartoum. Tuuke Khartoum twatuukawo kawungeezi kiro batuggyako passport zaffe. Emikugu gyaffe gyonna giri mu nnyonyi. Tukakasa tugenda nkya tugenda kusulamu over one night day. We mwatuukirawo tewaliwo mbeera yonna nti banaalwana? Sudan yali etambula bulungi nnyo ng'ensi eteredde terina buzibu. Bwe tutuuka e Dubai, bwe tutuuka amanya e Khartoum ne tuvaamu ne batuwa baasi. Tugula ababaasi bazze nga passport bazitugyeko baziwadde immigration ya Sudan wali wabbali baga nti proceed tugende mu hotel twebake enkya tubatwala. Twagera butereevu mu hotel ne batuwa ekyokulya ekyaddaako ne batuwa roomu zaffe. Rooms buli omu n'amuwa roomu ye. Oluvannyuma amaze otuwa roomu tumunabyeko twefreshinzeeko batwadde ebyokulya tulinda lwankya. Olw'enkya lwali Jjuma ng'era Ejjuma tugenda kugisaalira
Madina. Naam. Tulwa sawa 4 tunaba kusimbula batuke kusimbula sawa 12 ezokumacha. Tubabuuza kiki agamba nti ennyonyi ebbanga si ddungi. Obwengula bukyamu. Tuba nti obwengula. Mechanical technical simanya gundi ali problem. Era si nnungi. Kati Jumange gwako twasayira Sudan. Tugenda okugira boti saa 11 obudde nga buziba. Nga tubuuza abenyonyi nga n'abali Makka baganda baffe abali batulinda ejidda. Bababuuza muri ludda wa. Ennyonyi amweraga ku Chad nti etuuse naye tuti muri ludda wa nti tuli ku hoteli. Nga bakubira amasimu pressure tupapulako pressure. Mu hoteli twalimu n'abasajja abachadi abanagana abaguuni baba mu nsendala. Nano bagenda Makka. Naye nga nabo bali ku nnyonyi yaffe emu. Babalese kuva mu nsi zaayo batuddaawo. Ekyaddirira ku Lwomukaaga oba bukya ku makya tusuma nti olwo tugenda ebikompola ne bitandika emmundu amasasi agatasalikako ebiwoobe n'emiranga ne gitandika mu Sudan. Nga mubiwulira bigenda. Tuli mu hoteli tugambye babba banka kiki ekigudde mukundi tugenda okutunula ku madirisa. Ng'emisinde abantu batommeregana bano bagwa bano balinnya bannaabwe ng'emmotoka z'amagye ziyingira buyingizi naye nga ziri mu 10. Buno bujipu buliko emizinga buliko ki naye ng'emuntu kati mu kudduka ffe mu kubeera awo nga tuli mu shoko twabuuza bamanager ki ekigenda mu maaso nabo tebamanyi. Ne basaka TV ziba ziraga live. Waliwo TV eraga live ya Sudan nti otwogera kati balwana kubba kisaawe bakiyingidde. Ewoteri mu tusula kwaliko enguudo 2 3 ng'otuusa ku nyumba ya president. Libayita olubiiri lwa president oba State House eya Sudan. Enguudo 4 emabega eno waliyo communication house. Kizimbe ky'empuliziganya mu Sudan kiri awo. Wali maaso waliyo ekisaawo ky'ennyonyi. Kati abayekera bazze kuwamba bintu 3 ebyo ate ffe nga tuli wakati. Hoteli yali kumpi n'ekisaawe. Eri kumpi n'ekisaawe. Ebbali eno waliyo communication house bajagala. Eno waliyo nyumba ya president gye bazze okuwamba. Era waliyo ekisaawe baagala kiwamba. Kati ng'ekisaawe kye bafudde battlefield. Surprise attack. Unexpected. Osobola otandika emmundu. Ng'ani ayagala okuwamba seeka. Bano abayekera. Be bayita abayekera. Kati bajja n'emmundu nga z'amaanyi ne bakuba basookera ku kisaawe. Nga balwanagana n'amagye g'eggwanga. Balwana n'abapasubiiti abaliwo bonna n'okusannyalaza ekibuga kikuba buli we basanga. Ekibuga nekijjula emirambo. Abatambula abali ku street abatambula abali mu kudduka emmundu masasi emizinga. Tigenda okuyita essaawa ng'emu 2 3 non stop. Sigera okwera essaawa 6 dakiika 2 6 1 7 nga tekyayama ekigenda mu maaso wabula masasi na muntu. Gavumenti okuvaayo okurisponinga okukendeeza ku balwana yajja na nnyonyi. Nga yo gavumenti ekuba buno omuloka buno obuliko abajaasi abanja bujipu. Kati mu kubukuba bujipu ne bwekweka muzi maduuka muki nga bakuba kizimbe kyonna. Allahu akbar. Kati embeera nedda ku ginnaayo nga zitumanyi kyakukola. Woteri mwe twali amasasi n'ebikompwa ne byandika okuyita nga byesooza biyingira butereevu mu hoteri nga mulina kutama. Mulina kutambula nga mwavula. Amasannyalaze be gawoninga gagala kuvaako gagala kuddako. Batugenda nti abange tewakyali tugenda okukebera ku bizimbe bigwa ebitulinaanyi. Omuliro gukutte sayidi eno misana ttuku. Eno omuliro amasimu buli g'obuuzaako kiki ekigenda mu maaso nti ebintu bibi kiki teri amanyi. Bano abakozi ba hoteri batugamba nti ekiriwo kati essaawa zino amagye g'okutta agalwanagana n'ag'omu bbanga ffe twasooka okumanya. Twabuuza olugenda mu maaso emmundu zitasalikako emizinga gyesuulirangako ng'ebakuba n'obuyanga ekizimbe kiyuguma bwe kiti. Tugamba omusajja katudduke nti bajja battirayo ebweru. Tugenda okukebera ebweru ng'emirambo.
nti bali bakoleze baki nti bagudde kaba nti aluddewo nyaawo sawa namba alabiko yafudde no yafudde ng'emirambo gy'olaba gyokka ku makubo emmotoka amang'ombe kiki bakubanga emmotoka ezitambula ne bayiira emmotoka amasasi nez'abantu ba bulijjo ne bafiira mu mmotoka zaabwe kakati okwazirana kwe kuli mu kibuga abantu baleekaana kufa mwasigala musiibye oba mwasiibula tuli muli woteeri naye nga tuli madirisa kati eri ensi erimu omusana nga muyitirivu kati abantu bakosanga emikayyafu to survive ye fan zirina okubeerako aircon zirina okubeerako ate ebweru ebbugumu nga zibu kubanga omusala gwayo gwali mukumbi mu 40 something nga basobola gutambulamu kati abagulimu bali mu kufa kati ntandika okulaba abafa otwalabira omusajja yajja nga bamukubye essasi ku bulago ng'akutta wano bwati naye ng'avamu omusayi mungi najja nakwata ku ndabirwamu ya woteeri wano ayingire aba woteeri ne baggalawo ne basibawo ekijegere ne batuyinza okuyingiza ono agenda okufa ne bagala tuyingiza omuyeke ne batukuba ate naffe ne batuleeta obuzibu omusajja omulambo gwafiira awo ne gumalawo ennaku ne guggweramu awo omusaayi kati nga tuli confused olunaku olwaddako batuleeta akamiro ak'okulya tebafumba mmere mu woteeri tewali okufumba bayita buleesi bintu biryanga byakulya alyako ebyali mu woteeri ne tulya ne tusiibula okugera ku ebyo ne tusiibira ku ebyo kati tewali byaddaako emmundu neddaku nga naye twebuuza mukyali balamu emmundu bweddamu ku olwekiro amasannyalaze ne bagasala abayeekera ne bajjako amasannyalaze Sudaani bwe basalako amasannyalaze n'amazzi babira bagasazi ebibiri ebitambulira ku masannyalaze n'amazzi gegakuba amazzi ne babijjako byombi amazzi ne gaggwawo kati n'amazzi agali mu taapu nago gabagasa gavuddeko byonna bikolera ku pumps webivaako obugumu neriyitirira mu woteeri ate bw'oggula amadirisa ate ebbugumu eriyingira nalyo bitirivu nembeera mukomubeeraawo ne batugaa ni mwenna mugende mu basement kati basement tuliyo 180 teriyo faani abantu bagyemu amasaati ebbugumu lingi ekiro n'emisana alabaganiza okufa ebbugumu n'ekiziro kangende nfiirewe oba banzite mundeke abamu bewaggudde bazzeeyo mu bisenge naye nga kiyuguuma kiti bomu nga tezirekeraawo ne batusaba edduwa ne ziggwayo abantu fatadhunnuuna fillahi dhunuuna n'osanga munno nga okola otya okola ki byensaba biwedde byeŋŋamba Allah biweddeyo ninda bulinzi zeswala 5 nzirengera mwazisalanga mutya eswala twemulungula bana baali basiraamu ne bakkeri wansi mu basement naye nga basaala ng'owulira bali omu ali ku kunuutu ali ku dduwa ali ku swala naye nga basaala era nga tugatta bugasi oluvannyuma nga embeera etuuse mu bwetuuse amazzi mu woteeri baganywedde bagamazeemu oba okulya buweddemu bamaneja ba woteeri n'abakozi bagaa nti emmere eweddemu kati jjukira nti bano abayeekera bawambye street zonna kwe twalitambulidde nga ne gavumenti ne bwe yandibaweerezza mmere terina weeyita kubanga buli avaayo bamukuba essasi afa ate be bakubye tebalina bakubajjayo gye emirambo giri awo nga n'abakuba we bali okitegete emmundu ziriko ebiso bo baseka busese bakuba buli gwe basanze bwe balingiza mu woteeri ne balingiramu oba mu ddirisa nimu omuntu nga baweerezayo amasasi n'ebikompola balina bino ebikompola ebiri ku mmotoka ebyakubanga ebizimbe waggulu ne bana buno bwebakanyuga n'emmundu yennyini seeka amasasi tegasitopinga nnaku 2-3 zidiringana wadde bomu n'ennyonyi teyalekeraawo bakuba ate nga shelter zaabwe baali bantu paka batugamba ffe nti aba woteeri nti emmere eweddewo ne bayimenyamenya bifiriji byonna ne babyazayaza nga temuli kakulya ne batugamba nti buli alina sinki wobadde osula mu toyireti mwasulanga mu tooyi nedda mu ruumu lyoma luumu ye erimu tooyi
kati toyi eyo amazzi teguka flashing agalimu togezaako no flashing amazzi gegagenda otuyamba mu toilet ne basumulula ntusumulako bino bigundi bya toyi ne muteekayo obucupa tonyiga ennyo amazzi ne gakka wansi mu toyi ojja kuba ofiiriddwa n'osineyo akacupa obucupa busatu bwonna buno obutono ne bagamba nti ogenda kusurvivingirako obwo kati mwalimu entende ziringanga binyeebwa zikaluba eza Sudan entende enkalu bazifumba n'ozifumba nga mukwata entende 2 3 entende 14 n'ozirya n'onyweraho akacupa k'ebizzi ebyo ebizzi nga si bisengejje naye ng'olina okusurvivinga bisobole okukumazaako kati ng'onywa ekiro emisana ojja kulusiiba kati olwekyo ogenda kuzzaako tamanyi kyogenda siibulukirako embeera bwetyo bwe yatambula abantu okweyamba nga talina kyeyesiimuuza nga newandika okukozesa amasuuka ga hoteeri ne bayuza amasuuka ne bayuza piro ntunuulira toyi kati nga zitandise okyafu wala ziwunya tebakyanaaba ebyokulya biweddeyo abakozi ba hoteeri bakwata ensawo ze badduka nga bo baagala kuyitawa bawulidde rumors wabweru nti bano abasajja bagenda kukuba hoteeri yaffe bagenda gikuba batidde nti hoteeri yandibanga mulimu abajaasi ba Sudaani ate bano bannaffe abali muli bagamba bano abayekera bagamba batugambye muguleewo omusajja agamba sayinza kugulawo mwala kututta nanga mulimu omusajja abagamba mulimu tukina kuba mulimu abajaasi ba Sudaani mwebali kakati baba jana sojisalawuninga hoteeri omusajja n'atugamba nti mwenna mujje tuvudde basement tugenda kwewayo mu mikono gy'abasajja bayinza otutta bayinza otuleka naye enjogera yaabwe si nnungi nenze mbagambye muli bahujjaaji naye muli omu ayambale enkutu ayambale ikhirami balabe nti twawukwane nti mubadde mugenda ku mikolo gya Allah ffe tulina taaga ezaliko Shawali hajj and umrah service bana Uganda ne bambala taaga tetulina passport tetulina bitugera ku bana Uganda nabayi tebalina passport bannaffe betwali nabo kwa passport zali ku kisaawe bo ne bambala ikhirami kubanga bo baali bamaze okuyingira miqati bali nyonyonyi bati baba yingide miqati batanikirawo gundi ya program ya umra yabwe fenga tugenda kutukira Madina tujja kuba tunatoka mugundi ekyaddirira emisana sawa zali 3 ekijiba kikuba kubyemu mama sasi baba enda ramzi yisi baba mugulewo ng'omusajja bagamba ayogulwa tugenda kugulawo afwa nga bagamba nga omusajja gulawo kwaliko entebe ku luggi oluggi baali balutaddeko entebe olw'amasasi gala agaali gafuka yingira nga amasasi ago gakuba mu ndabirwamu kane baddaza entebe zaali mu reception wa ne basooka ne bazigenda nga baziteeka mu nzigi ne bazijjawo ne bajjako ekijegere kati buli omu n'asoma ebigambo ebisembayo mulaba mugenda sisinkana waliyo emirambo ababasse be bali wabweru bebaagala okuyingira batugamba tufulume ate tufulume ebweru gye batidde bali ate tebaagala kuyingira bo mu hoteeri batya bayinza okuttibwamu mwina kufuluma bweru twakasente hoteeri tisigadde kintu nga twambala ikhirami twambala nkugundi zaffe abanagana abasajja abamanija be basooka okufuluma abakazi abakolamu bamanija baninga buli omu akwata ku mutwe nga tufuluma nga batusonzeemu emundu obusajja bwambadde ebitambala bwe biti tulina olengerako abakuba waggulu nabo mulengera naye ng'ate bakuba amasasi gamba awo wenyini bakubira tufuluma ne bakuba olwo ennyonyi za gavumenti ezikyakuba bazitayiminga zigenze ne badda bekweka ku street besudde n'omuluka wabwe buli awo tufuluma buli omu la ilaha illallah la astaghfirullah la ilaha tuli ku la ilaha illallah abafuluma abasajja bafuluma buli afuluma yavula ate wonsi wokya ne bagamba mwenna wansi ne batwetooloola nga tuweddeyo wena abagamba nga boogera mu Luwarabu bali
tubaweddeyo bonna be bano n'alaga lisiti yaffe biki ne baga nti barra mugende nabuuza nti batwale naga nti bajje wano mugende omusajja kyava atandika okutambula ne tumugoberera nga tuwona naye nga tuyita mu mirambo tugoberera ono kitugobera gaffe twafu emitima gyafudde dda mulowooza abasajja bayinza okubakuba ebyasi emabega bannaffe olw'embyasi n'emidumu ne batandika okwefukira olaba munno ng'empale ejjudde pupu ekidumusi kuba emmotoka bwali awo n'asindika omuzinga nga mutudde awo la hawla wala quwwata kakati ng'olinda ekintu kimu kwe nalabira nti bankubye essasi ng'ogenda weekebera siina musayi we guva tebannankuba nkyali mulamu n'otambula naye mu musana amazzi temukyanywa mu musana mubadde musiiba ate temunasiibulukuka waliwo twakuba ennaku 2 nga tewali kusiibulukuka tugenda kusiibulukira kuki yogenda kugula ki tebaatwaza balaba bitaaga balimu obusiraamu balaba nti bano basiraamu omukyava aga nti bali bagende naye nga gyatuga nti mugende mu maaso waliyo abayeekera bajjudde alisti bano bayinza okitegeera naye ate bali kati tebakitegeere kati ekimu ku byali ebyamagero byesinza kwerabira twambadde engoye enjeru makanzu abambadde enkutu twesimbye mu luguudo fekka nga nabayeekera baga ndi mumwesiga ki kuba batugamba batwataalima ati nti temutambulira ku street bali bajja batta temutambulira bali mutambulire mu luguudo wakati oli ava eri agumba identity yamwe ebenga eri wamu ffe kye twakola ng'aba cross fires bali bakuba neno bakuba ffe tuli wakati mu kutambula twalaba emirambo ebyenda biri bweru twalabye abazimbidde ku makubo omusana gumufumbye azimbye ali awagigenda emyambo gigenda kwabika twalaba emyambo gy'abaana abato abakazi twabuukanga abafudde twabuukanga ekirindi naye nga gye tutambula oli yagamba kututambuza kutujja mu kibuga kugamba tuveemu naye nga kyonna ekibuga tewali wogamba nti wano wali safe okulwanagana kwali mu kibuga mukka kuba ebitundu ebirala byali safe kwatandikira mu kibuga okwo kw'amaanyi ate mwe baali bakuba wennyini okufayiti we twali baali baagala kisaawe n'ennyumba y'abapulezidenti kati ennyonyi ekubiddwa ekisaawe kikubiddwa faya zonna zikubiddwa ziri ku ttaka ekibuga kituntumuka muliro ate emundu ekyakuba jjuka tuli bafolena tugenda kiwalazima twatambula mayiro 7 olwo abakulembedde nga munnansi oba naye yali azze maomu ku bamaneja ba woteeri jjukira awo twali tumaze ennaku ezo twabeera mu woteeri ng'emmere weddewo biki twayogerako n'ambasada twalajanira bwe twafunira nka wifi n'ensindika ninga nti bannange ne bankwasa ambasada wa Uganda Dr. Semuddu bambi n'akola dawulayi yakola omulimu ogw'okubeera ng'atuuliza abali nti nange ndi wano naye wagundi bamukubye ambasada wagundi konvoyi bagikubye waggulu gwalina talutonze nange aba UN basadu nga ambasada yatugamba sinza batuukakaawo n'atuwa omusajja bamuyitanga Kalaara generali ali ku embasi jaga nange mbadde nyala kujjamba yambi ne sinabayamba naffe compound yaffe bagikubyemu ekikompola paka ewajja omwami yali avaira ku embasi bamuyita Hassan naga nti baneze iva ku embasi ya Uganda naye tugenda bana abasajja ba hoteeri temufaayo tugenda kusala amagezi ngeri gye mugenda okuva wano mukyali ku hoteeri tuli ku hoteeri twavaawo ku hoteeri kakati uyo ambassador nakola omulimu gwe yakola endulu bazuulira twalajanira aba government y'eggwanga lino twawalajanira buli omu alina authority buli muntu n'atukubirako ku nduulu oluvannyuma twagibwawo ku hoteeri waliwo akatambi ke twalaba ng'oli ku mawulire agamu wakakola oli ku hoteeri
tuba mwali muvuddewo twali ku hoteri eyo ennaku ezo abeekere bagendanga ne basimbula ne tugamba wa hoteri ntugulawo kebweru gulawoko gamba nga puresa donyimutaddeko kati hoteri balinanga ka generator ne bakakuma amatala agawana ne gaaka gasooka ne basaako wifi nabo ne bawuliziganya n'aba hoteri balina be baagala okuwuliziganya nabo naffe ne tuwuliziganya ne bambasada ne tuwuliziganya ne bano ne mucharginga ku masimu ne tucharginga amasimu dakiika ntono ne bajjako olukitegedde kati awali ka hoteri ako hoteri yali nnene era nga ina fasita za generator nenga mufere tegamala agalimu ate nga netu tubagala kulaga bantu nti mu hoteri mulimu abantu olw'okukuuma obulamu bwaffe kusaka amataala ne bamanya nti mulimu omuntu ekyo nga kikussa era waliwo hoteri abaafuna damages abattibwa batourist battibwa mu hoteri amagye gayingira ne gatamanya bani ne gakuba bukubi ne gatta abantu bonna bannamawulire ba TV bakubira bukubizi gwe abakontaktinga twawuliriza nasindikanga naye nalinga njogana ashawali bwe nafunanga ne musindikira ekiri eno ne musindikira emakka ye nalyoka basindikira ye nalyoka sharingira aba NTV n'abalala babuuzanga bali batya abantu kyekigenda maaso nga bakwasaganya n'ambasada bakwasaganya ne gundi Dawa TV ukoli olutimbe gagadde tuli ne mukadde waffe Seeka Muhammad Mutumba nga tubulira ebyali munda mu ddwaniro Sudan Khartoum Sudan yo mambuka atulaze bali bakatuuka abasajja enkeera ne batandika okulwanagana bantu bangi bafudde emirambo tugiraba abantu bazimbye olw'omusana amasanyalaze gavuddeko amazzi gavuddeko tebalina kyakulya tebalina kyakunywa basiibye eswala nzibu okugisaala oluvannyuma ennyo mufuluma musimbirwa akasota muli masekati g'oluguudo temumanyi gye mudda bannaffe engoye beefukira kitegedde amaanyi gabagwa muntu alina abakyala mukaaga mu gurupu eyo abamu balina zipulesa ne zibakuba ntwalinamu abasajja abalwadde nga mwetika beetikke mulina okusala amagezi ssaawa emwe nga mwamusa ekibuga omusana omuzibu munjala niyo okuwadde akatebe amasasi gakubanga eno negenbegati ne basooka ne bawundeekeramu kaawo ne muyitawo ne baba kusasi mu bigere ne baddamu ne balwana nga tebalina budde bwo era wallahi Allah yatubikirirako obubikirizi okuyita mu masasa ago ne mutuuka tegali magezi g'abantu tegali magezi gaffe kubanda basinga mwasigala mu hoteri mwandifudde enjala mu bikompola byennyini eby'amaanyi ennyo ebigwa waliwo ebikompola ebyagwa nga tututu ebya tanka nga tutambula ne bitwawula kakana nga munnaffe omu atubuzeeko bamwita Muhammad Kayemba yabola ennaku nnya nga kibaawula kitya kibayita wakati bakuba ekikompola amatu ne gawuuma mukuuma n'owunga n'otambula nga tomanyi onagenda okudda engulu bwati ng'akwata liri ekkubo nga takyalamanye banne bakuttewa takyabalaba ekyo kyo taabu nnene temwaddamu kumulaba yalabika oluvannyuma nnaku nnya nga ziyiseewo bataano bwe yazzaako kasimu ke n'akubira abeewaabwe abaabwe ne bakontakitinga Shawali ne bakontakitinga ffe ne tukontakitinga gwe twali naye ne paka bwe bamulagirira kwasa essimu agikwasowe abantu baabwe bennyini waali naffe ntukwasa abantu be tuli nabo bali ne beeragirira ne basobola okubeera nga tuddemu mulaba naye nga kyali kinene kati bwe mwatambula mwatuukirawa twatambula emayiro 7 kuba twatambula ne tuyita ku bridge gye twasanga amagye ga gavumenti nga gasimbye ettanka n'ebyokulwanyisa nga gaweereza eno gaweereza no gye tuva kati bwe gatwaba ne gaga nti temujja ne tulaba nga omusajja n'agasina kyakikula n'asigala nga yatambula mututteko kaabusi paka ebaga nti temukuba
ne tuyita mu magye mu front yaabwe ne tugiyitamu nabo babeekengera muyinza okubaamu omuyekera nga batubuuza mutuuse mutya wano baali tebasuubirayo mulamu yenna emirambo emikaji nti miyitirivu naye mwe mutuuse mutya wano naye wallahi baatwewuunya nga tubatuuseeko abalala baatwebasa wansi okutuscreaminga okulaba ani bwe baalabangamu gwe beekengedde nga bamugjamu tidda wali gwe tetulina passport tulina bitwogerako kitegete agabaga nti nahanu quwwatul musallaha ffe baki ekirala nti twalaba emirambo twafuna ensisi ku bwongo twakubwa ensisi ku mutima era nkulaba tonnaba amasasi twali tugamanyidde nga gabwatuka n'oyebaka otulo naye amasasi emmundu emizinga ennyonyi ng'ekuba mu bbanga ekuba mu wansi wano kikanga bwe kyali ky'amaanyi twagenda gye twakoma mu kutambula amagye gabayambako okweyongerayo oba mwayitawo buyisi bali ku shida bali amagye abajaasa abafudde emirambo giri awo kati mwe mumanyi gye mulaga ffe tunoonya kuva mu nenjawulo zooti tugali okutambuza mayiro 7 ngera tukyabirimu era gye twagwera mu bayeekera kuba abayeekera baali beesudde eno naye nga teeka amagye gali wakati eno gali eno weebiti n'olwekyo twagwa mu bizibu ebizibu ne bifuuka bizibu bwe twatuukira bwe tusuula omusajja yali atambula mu maaso n'agwa era tutwala nanzi wano mbakomeza ku muzikiti sinjana gye mbatwala mwatuukira ku muzikiti waliwo omuzikiti nga ne banyinigo badduka dda bagugaladda ng'abalesaawo yalazeewa anti naye talina gy'alaga naye yebasaawo ku musenyi nagati bwe sikyalina we batwala kusale amagezi paka twekuŋŋaanya ne tunoonya buloogi ne tubeerako awo mu nnaku 2-3 ssente okuzivunjisa $10 kyavangamu $7,000 egya Sudaani bakuwa 3 nga gigula ki tugule omugaati tufune ekiriibwa ng'abatunda emigaati bo we bali tunywedde ebizzi embuto zizimbye amazzi ge tunywedde agato embuto zizimbye mu kuzimba kuddukana olutalo ne lugenda mu maaso eyo gye twali twekumye era embeera teyali nnyangu bannange baalwala ate nga tewali bujjanjabi emmere nga tewali bujjanjabi twasala abalina amaduuka gonagona gaali maggale era okukakana nga twekuŋŋaanyirizaawo tugudde mu kitundu kirimu abayeekera kati ng'omanya nti bano bayeekera bano basirikale ba Sudaani naye Mukama n'atusaasira mu njege yali ey'amaanyi ennyo twafuna challenge mpitirivu nga bulina kutulaba abafudde twali limbo ya Sudaani ng'abantu yefuuse eddwaliro limbo nga gye balwalidde ng'abantu bandi okuwona ku masasi ne crossfire nagenda mu limbo ofuuka afudde obeera mu baziika eri obeera abantu abaziika tebavaayo bo nga batuula eyo gamba nti abeeyo tebakyabatta baba bafudde dda kale embeera yonna twagiraba oluvannyuma twekukuma yidi n'etuuka yidi bwe yatuuka ne batugamba nti basala yidi ne bakolako kasizi fire bennyini abayeekera n'amagye ga gavumenti kati ne bandika okuluutinga abantu ba Sudaani ne bava mu mayumba bandika okuluutinga basobole okufuna ekyokulya ne baluutinga ne bamenya amaduuka ne bakola batya ne bajjawo biki paka allawa tuba tuli awo mwe nga muluutinga nammwe oba nga mmwe ogenda kuluutinga ki era kitwaliwa tuba tuli awo kasizi fayako akayidi ne ambasada n'atugaa nti banne mugende mukunge mu kifo bwe kiyitibwa gundi
mwenna mukuŋŋaanira awo bannayuganda bwe kugenda okuŋŋaanira tubafunire tubalabe engeri gye tubajja mu Sudan era bwe twakola tugenda ku Islamic International University of Khartoum abaana abasiraamu baalimu nga 15 twega tuwaka abantu ba bulijjo naffe okubeera nga tulaba ngeri gye batukomyawo wano naye nga passport zaffe emigugu n'ebintu byonna ebikozesebwa twabirekayo ennyonyi kwe twali mwe byali baagikuba era ne batta bakulu memba 19 ne pilot baamuttirako ennyonyi eyo yennyini baagikuba ne bakutta bonna abaalimu era emirambo twasanga mingi emmotoka ku makubo mpitirivu kati wano tokota emmotoka etokota naye nga abalimu bonna bafu twasangako kabaasi kalamba nga bakakubye abantu bonna bafudde kati okufa kwali kw'amaanyi wano ku university mwaliwo bannayuganda mwekka oba nga bwe mwatambudde okuva ku university yaliko abantu bangi lyali ssomero nga buli omu gyaddukidde kwaliko abanigeria abanagana abazambiya abaki nga kyekifo ennyonyi tekuba amasomero ate n'amalwaliro naye nga ate abayekera gye beekwesi twagisanga ngerimu bayeekera naye nga tebalina butawaana ku muntu wa bulijjo naye ngaekiri haramu ekiseera ekyo kutambula bisana kutambula kiro nga bw'otambula ekiro ku bubaani nga bakutta atambula ekiro abeera muyeekera abeera mulabe gavumenti ekutta tebaagala kubalaga bitambuliso oda ngezze yenna amuvinga ekiro attibwa kati nga bakuba bukubi buli atambula ekiro ku university mwamalawo ebbanga ki twamalawo ennaku 2 nga tuli mu lujja tuli mu compound mu lujja ng'abantu bonna bali mu lujja ani yali abagambye mugende nga n'abaana bavuddeyo eri twafuna information nti ambassador ensi yonna buli muntu yenna bagenda kutwala abantu baabwe tufuna amawulire okuva ku embassy nti ambassador bakoze enteekateeka bannayuganda bagenda tukimaawo n'ensi endala Tanzania, Zambia, abalina abantu baabwe bonna buli nsi abayindi buli omu nabakuŋŋaanira kweyo nga babakimira mu mmotoka bapangisa zibaasi nezijja ku kasizi fayako n'abakozi b'embasi ne bavaayo basobola otambula okubasisinkana nabo ne bajja nabo bajja kubanga nabo gye baali badde mu kava ne bafuna zibaasi kampuni za baasi nezijjaawo ti Uganda kuliko n'ebendera ya Uganda batwala naye nga ennaku twayita ku ttaka twasobola okuva Ethiopia okuva e Sudan mayiro 12 tugwa ku boda Ethiopia ate awo twava ne tugwa mu Ethiopia wakati munda gye twasanga ennyonyi ya Uganda Airlines yatukomyawo kuno yabajja mu Ethiopia ne baleeta wano okujja olina kyobuuza ekirala. Alhamdulillah katwongere kwebaza owekitiibwa Allah eyabakomyawo nga muli balamu twakulabako nga webaza mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ku kisaawe Entebbe twasangawo ku kisaawe bantu ki b'oyinza okwebaza? Twebaza Allah twebaza abasiraamu bonna ne twebaza buli yenna yatukwatisaako ku nsonga eno newankubadde nga baganda baffe abagenda mu umura baali 19 bakomyewo nga balwadde nnyo bonna basobodde okudda bakomyewo nga balwadde naye alhamdulillah kampuni ya Al-Shawal nesalawo negamba nti abatasobola kutuuka ku nyumba ya Allah kwaliko abasajja abakulu myaka 6 7 tasobola kudde okufuna busente obwo ne basalawo nti kale buli muntu afuneyo $5 agende ku nyumba omukola agumalirize kuba omulanga asobola tuyamba ne $5 atupakireyo omuntu oba $10 tusondereyo waliwo abasajja bali 3 mu gurupu yange abaali banaku tebasuubira kufuna sente ezo naye asobola okutugamba naga nti insha Allah $5 mbiweddeyo omusiraamu oyo agende ku nyumba ya Allah tukyagala
asobola okutusaasira nga nimbwadde $10 tukyagala asobola tugamba nti bannaye mbakoledde kino tukyagala abantu bakomawo nga bali mabega nnyo bakyalina shooko ku bwongo emitwe teginaaba okutereera baagala okuddayo ne munnange ne $5 zagize zikyabuzi ekyo tukuba omulanga asobola okutuyamba atuyambe ayagadde okubayamba abasangibwa atuyisiddeko obuyambi abuyisa ku Dawa TV oba tuteeka ku namba zaffe ez'essimu otukubira essimu ennamba eri 077 40 49 793 gibaddire museeka eri 077 40 49 793 MTN Walidi eri 070 20 49 793 Kyemutumba oyisaako n'ogamba insha Allah kaakano eri 070 20 49 793 yona eya Walidi n'otusaasa n'ogamba nti alhamdulillah baddeyo abadaddayo naye nga tadde nniya nekyenaba kulabika ssente zituluzaayo. Nawuliddeko nti passport waliwo enteekateeka okuzifuna. Passport okuzifuna tewali nteekateeka eryawo wabula kuddayo n'owandiika lost passport naki ng'oddayo wa Sudan oddayo wano komafeya Sudan ebintu byajjira mu nnyonyi ekisaawe bakikuba ne bakimalawo emigugu kago byonna ne byaka omuliro. Gavumenti enaabasaba akasente oba egenda kukola compensation. Gavumenti yawa tesobola kukola compensation. Gavumenti yawa era omwayo sente zemulina okuwaayo wewe tugenze netweripootinga ku poliisi lost passport ne muddeyo mu process ne musasula era emitendera nga mwasasula paka emulinda passport zammwe. Tewaliwo gundi special gundi nti babowe passport wabula buli omu alina okutuuba okulaba nga afuna passport. Ate yo kampuni yabatwala eya hijja tiwali compensation wabula kampuni ya Al-Shawwal hajja ne umra yasazeewo nti byonna bimwagwamu muleetee $5 bya nnyonyi ebisigadde ku hoteri kusula transport Makka Madina babitukoleddeko bagenda bitukolerako. Ani abadde akola ku bujjanjabi wano buli abadde yalwala weefaako wekka era hakikubira ali mu ddwaliro agenda ku operation Haji Majegere imaamu mulamba weruweru naye mulwadde ali ku kitanda kati waliwo Mala Shabani ono w'Emityana gwe bayita Shabani Chanda naye ali bubi mulwadde ali eyo buli omu yeekolako yekka. Mulanga kigwa okubira gavumenti kuba nandikisuubidde essaawa eno kubanga engeri gye bakwasirizaako kubira gavumenti ebeesobola tuwa hijja okukulembeza okulaba kwali ne mutabani we oba okutuyamba Jeno Muhozi yatwaniriza oba okutuyamba buli omu yeetaaga $600 kakaaga buli omu kekagenda emaka ne famire zaffe waka ne famire naye bw'aba asobodde buli omu ku bantu 19 abaagidde bagenda ku nnyumba ya Allah ne batatuuka buli omu amanejinga kakaaga ekamutwala kakaaga ka $500 bwe kati. Seeko olwakadde ate nga wasiibye oli mukuliwa tuli mukuliwa ssebo naku nga mmeka ezo ennaku zetwalya ssebo zitwalya ziwere 15 ziri mu nnaku 7-6 wezityo ate ng'olinayo ne sitati ennaku ez'ebizibu ennaku ezaalimu ebizibu ezaali mu terebo ezaalimu ebizibu amasasi gaatuyitanga ku mutwe ebikompa byatuyitanga ku mutwe Allah n'atukuuma n'atutubikkako twamalako ennaku 2-3 nga tetunake tukaakulya tetufunye kyetulya kya misana kyaggulu. Seeko olwakadde ono bamuyita Pasha Namagembe alina message gy'alese nyinza obutagisoma. Ono Flavia Jocelyn agambye what are they fighting for? Balwanira ki? Balwanira obuyinza kigambibwa Rapid Support Force nga yateekebwawo gavumenti yennyini eri mu buyinza okugikuumira mu buyinza saako n'eggye ly'abantu erya military.
Ono Shira Tinamugenyi Gagamel agambye can you credit Museveni for good security? Yagambye ate Museveni twandi mu credit nze olwa security gye tulina waneeka. Joyce Letitia agambye what if it comes to Uganda? Tusaba kireme kujja wano kubanga okufa tebangako mpeera. Okufiirwa abantu bomu masasi. Era tusabe nnyo Allah leme kutuwa lutalo mu ggwanga muno. Abavubuka balwagala era bo gye balaba amasasi gye ganyookera gye baagala okugenda. Lutalo luzibu nnyo, temusabanga olutalo kubeera mu ggwanga. Ndowooza mukiwulidde bulungi. Olabanga wano ngulu kwakaaba Libya bakyakaaba, Iraq bakaaba, bajjako Bashir bakyakaaba, bajje bakaaba. Kwegamba ne bwe muba mulwanye tebiggwa musigala mutingana. Lutalo luba lubi nnyo taata. Kuba bawa akwate mundu nga 7 n'aziteeka ewuwe. Era tusaba n'abali omunyiriza nakubba ebyasi. Tusaba n'abali mu bukulembeze batusaasire abantu ba bulijjo bannange. Balime kwerwanya babikole ekintu nga kya mirembe. Hajat Aisha Muwonge agambye mbu kitegeeza gavumenti si ye yabajje mu buzibu, just gavumenti yabasanga muvudde awabi. Of course government ayitayinza kuvuga basanga ku hoteli kubanga amasasi gaali gaseka nga balina kutuuka mu safe zone ne basobola okuba nti babayambako ate okubazza kuno kwabo bwe. Ono agambye ya Allah, asabye Allah tabaraka wa taala n'agamba nti al muslim aqul muslim. Zamzam Alisha webale ku taginga abantu wano bangi nnyo nnyini ddala. Fatuma Ahmed agambye may Allah protect you more, Allah ayongere okubakuuma, Allahumma amin. Era n'agamba Allahu akbar. Agambye can you imagine all these wars are caused by the western world? Bwatyo bwagambye omukulu bamuyita twakoowa. Azezimu ku message naye olwakadde sigenda kuzimalayo zonna. Engeri Seeka gy'akooye asibye atambula akedde ku internal affairs yasibye alina okusibulukuka. Seeka akagambo kakasembayo eri bannayuganda. Kubeebaza bannayuganda omulimu gwe mwakola okutusabira okubeera nga tuvuddeyo. Bwawe ne bannayuganda abafiiriddeyo. Waliwo bannayuganda abafiiriddeyo. Waliwo abadde bawangaalirayo. Abadde bawangaalirayo. Wona abaagala okudda nga balemeddeyo tebalina ngeri gye badikomawo. Otalo lwa bannamawanga bakubagana bokka na bokka kati gwabeera wakati nga tomanyi nnimi zaabwe bulungi. Gobeera victim. N'olwekyo mbeebaza bannayuganda mwenna abatukusabira edduwa ddala abasiraamu n'abatali basiraamu. Dabuji yasaba tubeebaza banne ekimwatukolera ffe twayita mu mannyo ga gundi okuwona. Twebaza Allah yatusaasire era namwenna mbeebaza abadde balaba abeekuumidde ku mukutu guno naye nga bannaffe tebannabakavalinga bulungi abavuddeyo. Twavaayo 200 nga mwenna muli bannayuganda 8 bannayuganda 208. wejeeko bano abaali bagenza okukola umura waliwo abalala ababeegattako. Waliwo abatwegattako abaana ab'essomero. Kusomero mwe twali mwalimu abasuubuzi, mwalimu banneekolera janga abagenda mu biyumba e Sudaani batwegattako. N'abalala bakuba bayita bannayuganda bonna batwegatteko. Tetugenda sukkakaawo olw'embeera yakadde twolekera essala ey'amagaribi ate nga Seeka alina okubaako kaalya biidhinillah. Tuweebaza mwenna abeekuumidde ababadde ku Dawa TV Uganda olutimbe egagadde. Gavumenti yo Bushira Hiba agambye nti lwaki gavumenti tebawa passport za bwereere. Ogwo omulanga tujja gukubira gavumenti etuyambire ku baganda baffe ku nsonga ya passport eyo, saako n'obuyambi obulala obujjanjabi n'ensimbi enkalu basobole okweddaabulula kubanga bangi bakyali balwadde, bangi n'ekyokulya tebannaba kukifuna. Wabarakallahu fikum. Tetugenda sukkakaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.